Omanya ddi nti omusambwa gukweyogerezaako eby'engero? Era omanya ddi obukodyo bw'emisambwa? Era ogwotya mu bukodyo bwagwo n'omanya nti omusambwa guŋŋamba kino? Emisambwa gigenda ne gireeta obubaka ng'eringa emboozi, naye nga mwattu girina bye gikugamba. Era obubaka bw'emisambwa biseera ebisinga bujja bwesuulise, kubanga edda bo abaatusooka baawandiikanga ku mayinja, naye obubaka buno bubuzaabuzizza abantu bangi, era abantu bangi bagudde nnyo ku kyokya. Bangi bafunye ebizibu eby'enjawulo lwa butamanya bubaka. Obubaka bwe butuddemu ebyama bya lubaale. Obubaka bw'obugoberera n'obumanya oba n'obwebuuzaako, osobola okumanya nzaani, era osobola okwezuulirawo, era osobola okufuna entandikwa. Bw'otuukiriza ky'oloose oba mu byama bya jjajjabo byennyini, era obeera okola ky'otaliddamu. Akati omukyalo ono yeddira nnyonyi, era omukyalo ono obubaka bwe oba ekibuuzo kye twagala tukyanukule, ategeerere ddala era nga bw'ava ku byange ng'agenda kuwanga ttu. Omukyalo ono agambye nti yabadde mu kkubo ng'alimu n'omukyala, naye omukyala gwe yabadde naye mu kkubo mwe baabadde bali mu kuliddaabiriza. Omukyala kyava amugamba nti ogera oddako wano ku bbali, naye we yamutuuzizza wabaddewo engeri ya restaurant oba hoteeri. N'amugamba nti ogera oli wano nga bwe tulinda bali abaddaabiriza ekkubo. Era nno teyabadde mubi, mubaka bwe ogambye nti n'otuula awo we yakugambye wabadde engeri ya restaurant oba hoteeri. Ewantu we watudde emanju w'ennyumba wabaddeyo enkomamawanga, n'ojjukira nti ebulaya muzirya, era akaana bwe kazze ne mwogera ku nkomamawanga ezo. Ne mwogera butya enkomamawanga bagirya ddi, ne kagamba nti bwe beeyengedde emala kweyasaamu oba okwebajjula. Akaana ne kakunogerayo enkomamawanga zaabadde nga nnya. Naye ku katebe wabadde otudde ogambye nti wabadde oli awo ne wajjawo abavubuka babiri. Abavubuka ne batandika okukweyogerezaako, ne bakweyogerezaako. Naye wagenze okugwa mu bukodyo bwabwe ng'omuvubuka omu alabika nga akkwana. Naye mu kubeera ng'emboozi tennaba kukolawo bugattaganyi, omuvubuka omu kye yavudde akubuuza nti wamma nnyabo mu nnyendo omanyiiyo? Yakubuuziza bw'ati, nnyendo public school omanyiiyo? N'omugamba manyiiyo. N'akubuuza ate mu Ndegeya, n'omugamba nti manyiiyo. Omuvubuka ne yeewuunya nnyo essomero kwe yasomera ng'ate ebitundu obyogera, n'akugamba ekitegeeza oli Ogiwangi, n'ogamba nti ye. Omuvubuka mu kusanyuka ennyo kyeyavudde akugulira ne langi, era n'atuma omukazi wa restaurant eyo akuleetere emmere. Akati obubaka bwo buno njagala obugwe bulungi mu buufu. Mu kuddaabiriza ekkubo eryo, oyo jjajjaffe Kawumpuli ye nannyini kulima makubo. Kawumpuli ayita wamu ne Kitinda, Kitinda ye jjajjaffe Wannema. Kubanga teri kkubo ly'oyinza kulima n'omalako nga tosanzeemu myala gisalamu. Entindo z'olaba ku makubo za jjajjaffe Wannema oba Kitinda. Entindo z'olabamu ebigoma, amazzi ne gayita wansi, kubanga Kitinda ye nannyini mazzi. Kitinda yafuga ebituntundu byonna ebiyitabira mu mazzi, gamba nga abalongo b'ennyanja, gamba nga b'amayanja, kubanga enguudo esinga zitera kukuloosingibwamu myala gy'amazzi oba amazzi agakulukuta nga gy'emigga egitudde mu bw'amayanja. Emigga egyo gitambulira ddala paka mu bwalubaale Mukasa, kubanga gaba amazzi agakola ebituntundu by'ennyanja
kuba emigga gisinga giyiwa mu nnyanja egimu giyitamu buyisi. Kabaka Wannema ye nannyini bituntundu byonna eby'amazzi mu buli ango n'enzizi ze mulabako enkoma kubanga ye nannyini mazzi. Obwakabaka obwo yabukwasa mutabani we Mukasa oluvannyuma lw'okukaddiwa ate nga aliko obulemu. Yasigalayo nga jjajja w'abaana eyeebuuzibwako era najjaba nga ye kabaka omukulu kubanga obwakabaka bwe yabuwaayo yeesiimidde eri mutabani we. Ekituntundu ky'ekkubo buli lw'okiraba oba olaba jjajjaffe Kawumpuli kkubo Sseruggula Miryango Sserukeera ye nannyini kuddaabiriza makubo era ebirooto byonna by'olabangamu tulakita ebimotoka ebirima enguudo oba enguudo eziddaabirizibwa oba olaba jjajjaffe ekkubo awamu n'ekitinda oba Kaddu Wannema nga tabuzeewo ku bbali. Obwo buyinza buba bumaze okweyoleka era ng'okitegedde nti mu Lubaale mwebuli. Omukyala gw'obadde naye oyo maama Nnaalongo bwe mutambula kubanja akkidde mu bituntundu bya mirundi ebiri, ekituntundu eky'omuzimu ogwa jjajjaawo ogwasamiriranga obuyinza obwo obw'olubereberye obwa Nnaalongo, obw'Abalongo n'obw'Abassaalongo. N'olwekyo oyo abadde maama Nnaalongo, naye emabega we ng'eriyo omuzimu ogukutuddeko ogwasamiriranga ensonga ezo. Bwe mulabye ng'ekkubo bakyaliddaabiriza, maama Nnaalongo n'akugamba nti ogira otuddeko wano ku bbali, abaddaabiriza basooke baddaabirize ekkubo, era w'otudde wabaddewo engeri ya restaurant oba woteeri. Maama Nnaalongo oyo mu kituntundu mwakutwala kye kituntundu kya maama Nabuzaana, sengaffe oba senga w'emisambwa asengekera ensonga z'emisambwa Bassaalongo ne Bannaalongo awamu n'Abalongo, ye nannyini wooteeri oba restaurant. Ekyo nno nga kye kiyungu kya Nabuzaana oba effumbiro, kubanga embuga ya Nabuzaana mu mbiri yevaamu emmere eriikiriza abazaana n'abatabaazi ba Kabaka, oba Nabuzaana yaliikiriza emisambwa gyonna awamu n'abaana. Restaurant bakugamba kugenda mu mbuga ya maama Nabuzaana bw'oba ng'otabadde mu mbiri oba lubiri ki oba lusozi ki, otuukiranga mu mbuga ya maama Nabuzaana n'otuula omwo n'otandika okukola egy'omwo. Kyokka ekituntundu mw'olituulira mu mbuga ya maama Nabuzaana eno abaddaabiriza ekkubo lyo ery'ensonga zo baliba bali ku kaweefube okulabika nti ogenda mu maaso. Ekituntundu ekyo eky'okutuula mu woteeri emabega w'ennyumba eyo wabaddeyo enkomamawanga. Enkomamawanga eyo ya jjajjaffe Kiwanuka, era enkomamawanga eyo ekola ng'eddagala oba ekikonde eky'omu luggya. Enkomamawanga eyo muti gwa Kiwanuka, era muti Kiwanuka mwayitira singa abaana baba baagala okugenda e Bulaaya oba abantu ab'enjawulo abakulu n'abakadde oyagala kugenda bweru, ebiseera ebisinga obungi eddagala ekimu ku kikolo ekitabulibwa mu ddagala eriweebwa omuntu alemereddde okugenda ebweru enkomamawanga mweri. Omuti ogwo gwa jjajjaffe Kiwanuka, ekibala kya jjajjaffe Kiwanuka, so nga ebibala bya Kabaka Ndawula, naye ekibala ky'enkomamawanga kya jjajjaffe Kiwanuka okuva kungulu paka munda. Kyokka ekibala ekyo kyatuula ekituntundu kya maama Nnaalongo. Ekibala kikola olubale olw'omukyala okuva ku lubereberye nti bwe kyengera kyeyasaamu oba kyebajjula munda nno n'olyoka olaba ebibala ebikulaga nti enkomamawanga eyo eyengedde oba etuuse okuliibwa. Ekirooto kino kibadde kikwoleka maama oli gw'osoose okubeera naye wali mu kkubo nga baliddaabiriza, ye enkomamawanga eno gy'olabye olw'akabonero ak'olubale akabeera ku nkomamawanga. N'olwekyo omuti guno gukugamba ki? Omuti guno guliko ansa ez'okuddibwamu gy'oli nti jjajjaffe Kiwanuka ne maama Nnaalongo Nnabuwanuka oba Nantaayi bakubanja okutuukiriza ensonga za taata, maama awamu n'abaana, era nga kye kituntundu Kabaka mwasinziira okukubanja n'okukuluma nti ensonga ezikubanjibwa Lubaalewo
atudde ku bulongo. Kyokka omusirikale yatumibwa oba department ekubanja ya jjajjaffe Kiwanuka. Kyokka Kiwanuka si gwe musambwa gw'omukulu, wabula ate yaaliwo ku lusegere, omusambwa oguli ku jjute okulaba ng'ensonga z'abajjajjaabo zitebenkera mu butereevu bwazo. N'olwekyo Kiwanuka, mama Naabawanuka oba Nantaayi be batume abakuliko abakuze eno n'eri era abalwana obwezizingirire okulabika ng'otereeza ensonga ezo. Omuti gw'enkomamawanga tukunnyonnyodde gwe jjajjaffe Kiwanuka. Omwana azze n'ayogera ku nkomamawanga ezo ne mutuka okunyumya emboozi eraga nti ne Bulaaya muzirya. Omwana oyo mulongo Kizza era ye Lubaale, yatudde mu buyinza obwo bwonna obukubanyibwa okutereeza kubanga omwana Lubaale era omulongo Kizza ye yakujjako ate yali kuddiza ebibyo kubanga obuyinza bwonna buddira ensonga zaabwo ne buziwunzikira mu bw'omulongo Kizza. Lubaale n'alyoka akujjako oba n'abajjako ebyo bajjajja mu bye baalina n'abyesigaliza n'akugamba nti bw'oli mmanya ndikuddiza kye kitundu kya Kizza. Lubaale mwatuulira oba mwakukuma ensonga ze. Kizza yaddiza ate yajjako era ogwo gubadde mweso. Yitira mu bwajjajjaffe Kiwanuka nga bwe bali babakulambuludde. Kiwanuka ggulewo ekkubo ojja kulaba ng'otuse ku lyengedde. Omwana anozeko enkomamawanga ennya n'azikuwa. Ku ntebe kw'obadde otudde abavubuka abazze babadde babiri ne bakweyogerezaako nnyo. Ogenza okulaba omuvubuka omu ng'alinga ng'akukwana, kyokka omuvubuka agenza okulaba tekimala nga emboozi egaanye okugattaganya. Kyava aleetawo ky'omanyi n'akubuuza nti Nnyendo Public School omanyiiyo? N'omugamba nti ye. Nnyendo Public School ssomero. Essomero eryo edda baaliyitanga lya binyonyi. Nnyendo Public School edda waabangawo ebinyonyi ebinene nga tebiggwa ku miti ku ssomero eryo, era baayitangawo mu binyonyi. Okitegedde? Mu binyonyi. Nnyendo Public School nze kamwa koogera ndimanyi bulungi era liri mu Nnyendo, kyokka edda lyayitibwanga mu binyonyi. Ekyatuumisawo mu binyonyi nti waabangawo ebinyonyi biyitirivu nga tebiggwawo ekiro n'emisana. Essomero lyakuloosezza kye ki? Tukugambye nti omuti gw'enkomamawanga guli olwaleero otambulira mu nnyota za Kiwanuka ng'eyatumwa omusaale okulaba nti ensonga z'obujjajjaabu zitebenkera mu butereevu bwazo. Essomero ly'oloose erya Nnyendo Public School lyayitibwanga mu binyonyi. Kye kituntundu akabonero akakulaga nti buli ky'okwatako engalo kyonna jjajjaffe Kiwanuka y'alina kikuyisaamu. Ekigambo Nnyendo oba mu Nnyendo, erinnya eryo lyava ku bwendo nti ekyalo Nnyendo olwaleero gye mulabanga ettawuni oba ke mulabanga ekibuga olwaleero nga kiyitibwa erinnya Nnyendo oba mu Nnyendo. Edda baalimirangawo obwendo. Obuleku buno obwezinze obusena amazzi mu nsuwa bwe tuyita obwendo. Obwendo bulina amannya ga mirundi esatu. Bwe kabeera akamu kayitibwa olwendo, bwe bubeera obungi oba obubiri buyitibwa obwendo, kyokka ate oli asobola oziyita ennyendo. Okitegedde? Edda amasaŋŋanzira ago ag'omu Nnyendo waabalangawo ebiryo by'obwendo obwo era nga tebuggwaawo, era nga ekitundu ekyo Nnyendo kyalinako olusozi oluyitibwa Misaali, nga Misaali waabangayo olubiri olwatuukirangamu bakabaka. Olusozi olwo Misaali, Ennyendo ezaasenangako amazzi g'oku lusozi okwo lwabangako ennyanja yaalwo. Amazzi abakyamangawo okunywa Ennyendo ezo baaziggyanga eno wansi mu masaŋŋanzira
g'ekitundu ekyo olwaleero ekibuga ekiyitibwa mu Nnyendo. Amakubo gonna gaabanga ga ttaka era wonna byabanga byalo era zaabanga nsuku kubanga emmere esinga yatemebwanga mu Nnyendo okusobola okugenda mu bitundu eby'enjawulo. Obwendo obwo oba ennyendo zaanogebwangako nga bye bikola ng'ebikopo ku lusozi okwo waggulu era ng'ennyendo ezo zeetooloola ennyanja eyo eyabanga mu lusozi mu misaali. Ettaka eryo ery'omu misaali eryabangako olusozi olwo lyakuliranga ab'ekitundutundu ekyeddira embogo oba ekika ky'ab'embogo era ng'ettaka eryo lyatwalibwanga omusajja eyabanga nannyini ttaka eryo eyayitibwanga Mukudde. Era ng'ennyendo ezaanonebwanga mu masaŋŋanziro eno wansi mu kyalo abantu ze baanywesanga amazzi ku lusozi olwo misaali era nga nalwo ekyalutumya misaali lwabalangako ensaali nnyingi nga n'emiti gy'emisaali mingi kumpi gye gikolako ebisaka. Erinnya Nnyendo Public School Kiwanuka akuwa obubaka obwo ogende otandika okutambuza ensonga ze mu mbiri ez'Obwakabaka. Nnyendo oba olwendo oba obwendo nsonga z'abamaama Bassaalongo Bannaalongo. Olwendo lusajja, olwendo lulina omukonda, olwendo lulina n'ensigo emabega. Kyekitundutundu ekya Ssaalongo, olwendo lusajja era olwendo lutudde mu kitundu kya Bassaalongo era olwendo terunywebwako mukazi, olwendo lunywesebwako musajja. Ekitundutundu ekikazi mu by'okunywa amazzi kyandibadde kibya oba ensuwa. Ekibya kye kisaanikira ku nsuwa, ensuwa maama Nnaalongo, ekibya ye ssowaani oba kye twandiyise ekinywero ky'amazzi omukyala kyakwata ng'anywa. Olwendo lwe lusena mu nsuwa, olwendo lusajja, ensuwa nkazi. Kisajja na kikazi lwe lwendo. Ensuwa eraga obuyinza obujjudde mu nsonga z'abajjajjaabo nti bw'otutubikamu olwendo n'owo omusajja nti omukazi yaweweza omusajja. Omusajja ne bw'ava eri ng'ayombyemu n'emikwano gye oba bamusumbuye ku mirimu bwadda awaka, omukazi yamuweweeza n'akkakkanya ekitundutundu ky'obusungu kyazze nakyo. Era nga abakazi edda tebaakolanga, nazzi kuno ng'abakazi tebaba na mirimu. Omuwala yazaalibwanga teyasomanga nnyo kiwanvu, ekyaddangako kumulabira musajja kufumbirwa. Omukazi yabanga kimuli ky'awaka, obutonde bw'omukyala bwe bwogera. Omukazi kyabanga kimuli kya musajja ekimumulisiza oba bwe kimulisa bw'ati n'amutunulako omutima gwe ne gukkakkana. Abakyala bayitibwa muweweeza, abaweweeza obulamu bw'omusajja. Era abakyala be bavaamu amazzi agakkakkanya oba endiikirizo eziwangaaza omusajja. Era ensuwa yeeyoleka ekitundutundu ky'omukyala, olwendo ne lwoleka ekitundutundu ky'omwami. Ekibya kiri ne kyoleka nti omukyala yenna abaako n'ekibya era ng'ekibya ky'omukyala omusajja mwakoleza. Olwendo lwe lugenda mu nsuwa, omukyala ng'alusenesaamu bwe bulamu era amaka gaba gatebenkedde entende era amaka g'abantu tegandibuzeemu nsuwa n'ekibya n'olwendo, gaba gajjudde. Era amaka ennaku zino kyegava tegakyanywera kubanga obutalabika abaana bano nga bafumbiriganwa ababiri butunuulira kwe buyimiridde nga tewali mazzi, banywa ga mu firiigi, banywa ga buveera, sooda, juyisi, bbiya n'ebyokunywa eby'enjawulo. So nga amaka gandibaddewo nga waliwo ekikwatagana ku misambwa waakiri, abaana nga banywa ku mazzi g'ensuwa n'abakulu nabo nga banywa ku mazzi g'ensuwa. Maama ng'afukamira bulungi, oli bw'ava eri ng'akaaba ennyonta n'amuwa n'anywa ku mazzi. Ekibya kwe kunywera abaana ab'obuwala
n'omukyala nannyinimu. Olwendo kwe kunywera abasajja. Ensuwa ke kabonero akalaga nti bamaama kwe tuyimiridde, bamaama b'ensi, bamaama bannakazadde. Buli kimu obuyinza n'amaanyi byateekebwa mu mukyala. Era omukyala yalabirira amaka yagasakirira, era omukyala yavaako obulamu bw'omu maka. Y'ensuwa eno nti buli akyama anywa ku nsuwa eyo, nannyinimu n'abaana banywa ku nsuwa eyo. Maama Nnaalongo omulezi awambaatira amaka ago okubeera nga malamu. Gye mukoma okunywa amazzi ago, oluusi maka temwandibaddemu kuzaala bubi oba kulongoosebwa oba kusalibwa biso, abaana okukula obulungi mu mbeera ennungi ng'amazzi baganywa ku luzzi lwa maama. Y'ensuwa mu maka. Nnyendo Public School bakugamba ki? Embiri ze zikola ebitundutundu ebigattaganya amawanga gonna, amawanga ag'enjawulo, ebika eby'enjawulo. Era embiri teziboola mawanga, teziboola bika. Embiri kizibu omuzzukulu okugendayo aga nti lubaale wange yalema, kubanga embiri zeetambuza zokka. Embiri tezibaamu bulaguzi, tezibaamu kukebera. Embiri zitambulira ku kitundu kya bubaka eky'olubereberye, ekitundu ky'obutonzi. Embiri gwe wennyini gw'ovaamu ekyo eky'okukola. Embiri kye kitundutundu eky'eggayaŋŋano, kitundutundu eky'empaka ogenza okuwakanya wakati wo ne bajjajjaabo ti bwe tutagoba tetudda. Kye kibaloose ebisaawe by'emipiira, kye kibaloose emmotoka z'empaka, nti ku lwa bajjajjaabo abaalemererwa ensonga ezo obeera ogenze okumeruka oba okumeza essuula empya, okumenyawo bali abaakusooka. Bwe tutagoba tetudda. Ekisaawe ky'omupiira kibaamu endobo, amakuuli, oluusi okufuniramu obuvune, ate mulimu okulemererwa, mulimu obuwanguzi n'okulemererwa. Bwe weesulikira mu mbiri olemererwa, kyokka bw'oba omugumiikiriza owangula. Nnyendo Public School, essomero lye bakuloosezza, essomero eryawamu. Nnyendo kye kitundutundu eky'Abasaalongo, ze nnyendo ze tusoose okunnyonnyola. Basaalongo bakubanja okujjuza oba okutambuza ensonga zaabwe. Nnyendo, nnyendo. Saalongo akubanja yakulaza ekyo. Public, essomero eryawamu, kitegeeza nti lubaale oyo tajja kutereerera ku musawo, omusawo ow'ekinnansi kawonoga nti omusawo atadde wali essabo lye ery'ekika, wabula ajjanjaba abazzukulu, abavumula, oba asamiza, oba akola biki. Wabula waliwo enjawulo wakati w'omusawo n'embiri oba ensozi. Omusawo asamirira ekitundutundu eky'obuzaale ekyokubiri. Embiri oba ensozi zitambulira mu luwalo olwa kitundutundu eky'olubereberye oba eky'obutonzi. Public kye kifo ekikuŋŋaanirwamu mawanga oba ebika eby'enjawulo. Lubaalewo wa mbiri, lubaale wa kubanja okutuukiriza ensonga z'Abasaalongo oba ekitundutundu mw'otudde ky'abamaama Bannaalongo, kye kitundutundu mw'obadde n'omukyala mu kkubo, ekkubo ali mu kuliddaabiriza n'akutuuza mu restaurant. Kitegeeza nti maama Nnabuzaana akubanja kitundu ekya maama asookerwako okusobola okusengekera ensonga z'Abasaalongo abakubanja okutuukiriza osobole okuyitabira obwa Nnaalongo mw'otudde. Oli mukyala Mukaakabaka, oli mukyala Nnaabagereka, era nga mu lulyo oba mu lunyiriri lwa jjajjaawo mu kika kyammwe mw'ova eky'Abennyonyi, oli muwala Mulonde Mukaakabaka mu lulyo olwo, era nga mu Bwakabaka obwo gwe mwana aliko ebbala alituukiriza ensonga z'Obwakabaka obwo. Ekitundutundu eky'Ennyendo Public School tukinnyonnyodde. Essomero ery'edda lyayitibwanga mu Binyonyi. Mu Binyonyi kitundutundu ekikulaga abalongo ba Kabaka batambulira waggulu ne wansi. Mu Binyonyi kitundutundu ekikulaga kitundu kya jjajjaffe Kiwanuka nti yavuga ensonga zo. Kitundutundu ekyokubiri omuvuka akubuuza nti mu Ndegeya omanyiiyo, n'omugamba nti ye. Mu Ndegeya kitundutundu ekya jjajjaffe Kiwanuka. Endegeya be balongo ba Kiwanuka. Okutwaliza wamu bubaka bwe gye bwavudde
omusambwa ogukubanja omukulu bwajjajjaffe Kiwanuka maama Nnabawanuka Nantaayi, kyokka nga si gwe musambwa omukulu ku mutwe gwo, wabula Kiwanuka ajjanga musirikale eyakwasibwa ensonga ezo zonna, era ng'akulaga nti alina okulaga ekkubo, era ng'akulaga nti alina okulaga buli kimu. Kyebavudde bakubuuza mu Ndegeya oba omanyiiyo, noga nti mmanyiiyo. N'olwekyo mu Ndegeya awamu n'Ennyendo Public School bakutuma mu mbiri ngendo tambuza ensonga zaabwe, naye nga oliyitira mu kkubo erya jjajjaffe Kiwanuka okusobola okutuuka ku byogendako. Bw'ogambye nti omanyiiyo, omuvubuka asanyuse nnyo. Okusanyuka okwo kye kituntundu kati ky'oyitamu ng'ogoberera emikutu gino egiriko abasomesa ab'enjawulo, egiri ku mitimbagano egy'enjawulo, ekitegeeza nti kati ekyokkola okimanyi. Kubanga akubuuziza nti mu Ndegeya omanyiiyo, noga nti ye. Nnyendo Public School omanyiiyo, noga nti ye. Ekibadde kiraga nti kati omanyi, tokyali mbuzi, ekyokkola okimanyi, ekiddako okimanyi, kikyozzaako omanyi, weezudde, weenoonyezza, ebbanga ly'oludde ng'owuliriza abasomesa ab'enjawulo ku intaneti oba ku mikutu egy'enjawulo, kubanga mu mikutu mugitabaalamu, muwuliza abasomesa ab'enjawulo, oteeka okuba kati ng'omanyi kiki oteekeddwa okukola, kiki olina okukola, oteeka kuba omanyi gwani, oteeka kuba otegedde. Kyekisanyusizza omuvubuka ono abadde akukwana. Omuvubuka abadde akukwana ajjidde mu kitundu kya bajjajjabo mu katundu aka Ssaalongo, abadde akukwana kubanga omusambwa gwakuwasa okyali mu lubuto lwa nnyoko era ng'oli mukazi w'emisambwa. Akukwana kiringa bw'onoowulya oluyimba nti ojjoddemu nkwane, luli wankwana bubi nnyo. Akukwana buto lwaki? Nti gwe musika atudde mu buyinza bw'abo bajjajja babaasamiranga. Bali baali bakazi be abaali bakutuulidde mu buyinza nga gwe tonazaalibwa. Baali bakazi be, baaseerera baavaawo. Olwaleero gwe mwana gwe balaze nti anaasobola ensonga zino. N'olwekyo alina kuddamu n'akukwana buto. Oyo kabaka jjajjammwe mu nnyumba, kabaka bulamu ababanja, kati yatandise okukwana oba okukwogereza. Naye bw'omugambye nti mu Nnyendo Public School omanyiiyo, n'omugamba nti mu Ndegeya omanyiiyo, kimusanyusizza nnyo. Ekitegeeza nti bino by'owuliriza ku mitimbagano bajjajjawo bibasanyusa era basanyufu, kubanga bakulaba kati gy'olaga olabayo, era ky'oliko okimanyi, ky'ozzaako okimanyi, era kikyoli omanyi. N'olwekyo basanyufu, era kumanya basanyufu, bw'asanyuse atumizza nannyini wooteeri akuleetere lanchi era ne bagikuleetera. Twagala okusabira kubanga ekyoto kyo kino kirungi, nate tokisuulanga omuguluka, togayaalanga, funa essalira, otambuza ensonga z'abajjajjaabo ng'okyasobola okunyumya nabo. Twagala okukwebaza okugobereranga emikutu gino, okufangayo n'owuliriza, era tukuutira obutagikyawanga, tukukuutira okwongera okunoonyereza n'okwenoonyereza. Yonna gy'oba owulidde musomesa asomesa, bawe amatu, yagala bye bakusomesa, sengejja oggyemu. N'olwekyo ogenda okutambuza ensonga zino nga olina ky'omanyiiko era ng'oli mwetegefu, kubanga ekirooto kyo kiraze nga bajjajjabo basanyufu olw'okuba nti buli kye bakubuuzizza obadde okimanyi. N'olwekyo ekiraga nti ogoberera, era ekiraga nti bajjajjabo bakakasa nti ensonga ze ŋŋendako nzimanyi. N'olwekyo lubaalewo wa ntabaalo, lubaalewo wa lubereberye, lubaalewo omulwaneko osobola okumutuukiriza. N'olwekyo tukwebazizza nnyo kusinziira mu kirooto kino. Tekibadde kibi, kibadde kirungi. Ogende mu maaso n'okwongera okuyiga n'okunoonya okumanya n'okukakata muli, ate n'okumanya ky'ozzaako, ate ne tukkuutira olime kwesiruwaza, obeere n'essalira, osobola okutuukiriza ensonga z'abajjajjaabo naawe ng'okyalina amaanyi agasobola leebuleebu, kubanga ebitundu ebyo bya leebuleebu bitambuzibwa alina maanyi. Ate osobola okutambuza lubaalo eyo nga bajjajjaabo bakyalimu akakwagala, bakyaliko akaseko, ng'okyasobola okwogera nabo nga kati bw'oyogedde nabo. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.